gano ge makagani agabadde gasubira okuba n'egajja w'omwana naye omulenzi gwe bagandi kazaala mwana bw'atukubidde simu atugambye omwana siki siwugo. Abatuuze bakungaanidde mu maka ga Kenny Luchamzi omubaka wa Rubaga South nga bagamba nti omubaka waabwe abaswaziza nnyo olw'okwegaana muzzukulu we ow'emyaka 18 eyafudde olunaku lw'eggulo. Nze nina bwina agamba nti Kenny Luchamzi yali awereddeko ku mwana oyo kati yali awerera waki gwe batamanyi mu maka muno kyembuuza. Batuziriridde omulambo yakyusiza emmotoka wano n'agiweta wali nenjogerako naye nankola bw'ati olugalo nti kantwale emmotoka mu parking. Nze nkomawo bwe okuva jjo tusuze wano tanalabika. Musajja mukyamu yanganye n'okuma omuliro ogwo yanganye n'okuma wali abayere bakuma awantu wali n'ekifuba kale omusajja yasoma enanga tasoma so no man is a life. Bo bagamba omwana siwawa kati ate naffe tugamba ye mama kazaala mwana waali agamba omwana waawano senga mwanyina w'omulenzi naye agamba omwana waffe waawano waliwo bajja ba mwanyinaffe nabo bagamba omwana waabwe kubanga bawaabwe sekatawa yamutwalako ne mubajja be n'amulaga nti ono mwana ki mwana waffe era bona information tukikoze tukirina. Angela Nampija muwala wa Nansamba Beatrice ne Martin Sempija yafudde ekirwadde ekyamulumbya amangu. Nyina w'omugenzi yakulembedde ab'enganda ze ne baleeta omulambo ewa jjajja waagwe Mutundwe mu Kabaawa zooni kyokka ekyabajja enviri ku mutwe kwe kumwegaana nga bagamba nti si musaayi gwabwe. Twakulesa waka mzee waka we yazze yayombye kuyombi konna tewali yasuzeewo okuleka abadde bakayanira senga yajja omwana ku ddwaliro si mwana we abadde nga mutima wange namutwale wa mukazi wasooka mukazi omwana omukazi yagaba omwana amumuwadde kakati awo aba ayagala ki. Jjajja w'omugenzi e Bukojja yejjusiza olunaku muwala we lwe yaganza Sempija ng'agamba nti ye yamwononera ebiseera bye eby'omu maaso naye kyakabi ng'olubuto lwe yamufunyisa ate alwegaanye. Era omwana atali wuwe lwaki bamutuuma eri atali wa kika kyabwe nga bagamba nga si waabwe bw'oyinza okutuuma omwana atali wuwe leki kati okuva ku myaka giri gyonna okuva ku lubuto n'essaawa eno n'akula naweza emyaka 18 nga nawano ku ssaawa esembyeyo abadde mwana oyo yalwala nyina oyo yajja jjajjawe yamuwase oba batugamba yali amuyamba nga bw'ayamba mama oyamba otya bagobye omwana waabwe nga bo bagobye omwana ffe tuli bakazi omukazi nze neetikka omwana emyezi 9 siyinza kuleka mulambo gwo gugende mu kayanja siyinza kuleka mulambo gwo gugende gusuulibwe yonna kinkwatako nnyo guli musaayi gwaffe kati siyinza kuleka mwana oyo kugamba nti asuulibwa ati ng'ekitagasa. Abooludda lwa kitaawe w'omugenzi badduse ne babaleka mu ddiiro ne babagana n'okukuma ekyoto era nga baasuze basobeddwa bwe bategeezeddwa nti omwana tebamumanyi si wa kika kyabwe era bajjewo omulambo bagutwale. Kenny Luchamzi afunye ekizibu okukwata muntu munene ye yazaala omwana gwayita Martin bamala omuzaala ate tayinza kumanya nti Martin azadde mwana nga Martin tamulaze. Martin musajja mukulu alina amaka ageetongodde mutani wa Kenny kati Martin alina okukulembera abazaala omwana ono n'agamba taata omwana ng'akoze eki afudde naye newoka nti Kenny atuma omwana erinnya tamutumanga linnya ekyo kya bulimba. Manyi wane omuzaala era nze manyi Luchamzi jjajja w'omwana. Omusango guli ku Martin ajje wano ategeeze famire ye n'abatuuze nti omwana wange naye nga alina kino kikubiriza abakyala bonna nadde abakulembeze abakyala balina omuzi omubi n'ozaala mu mukyala omwana olw'okuba oli mwavu n'agaana omumukuwa. Kino kijja abatuuze mu mbeera nga beewuunya Luchamzi okwegaana muzzukulu we ate nga babadde bawaayo obuyambi kyokka nga bagamba nga bwe bagenda okuwaayo amabugo ga mitwalo 10 gatwale omulambe Hoima ekintu kye batakkiriziganyizza nakyo. Abantu bano babadde batabuddwa bagenze ku poliisi ebatawuluze mu nsonga zino ne poliisi esitukiddemu n'eyimbula abasirikale ne bagenda mu maka ga Luchamzi era omusirikale waakubidde Luchamzi essimu ategeezezza nti awaddeyo emitwalo 30 omulambo gugibwe mu maka ge. Nejja wano nenkubirako honorable essimu honorable nakkiriza naweereza emitwalo 3 batwale ki 3 batwale ki mulambo kati emotoka yiye egenze
batutte mulambo wa Koima. Oluvannyuma ab'oludda lwa Luchamuzi baleese emmotoka ey'ekika kya takisi ne basonseko omulambo gw'omwana ono wansi mu takisi awatali yadde okugula sanduuke. Wabula wabaddewo okusika omugwa ng'abeegaanye omwana baleeta ensimbi ezitawera yadde ng'oluvannyuma zaaleeteddwa omulambo ne gutwalibwa. Ssentebe w'ekitundu akuutidde abantu bano ebbaluwa etambuza omulambo n'ategeeza nti ye talina kyamanyi ku by'obuzaale bw'omugenzi. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.